Bannamateeka abalwanirira eddembe ly'abantu abeegattira mu kibiina kya Network for Public Interest Lawyers kiyite NetPIL bavuddeyo ne basaba Ssaabaduumizi wa poliisi, Ssaabawaabi wa gavumenti ne Minisita w'ensonga za Pulezidenti bakangavvule RDC w'e Kabale Denis Nzeirwe n'aduumira poliisi y'omu kitundu ky'Ekigezi Enoch Ndyomugenyi olw'okutulugunya omuyizi wa ssettendekero w'e Kabale. Tuwandiikidde ne Minisita wa Pulezidenti lwakuba RDC ono Deputy RDC Denis Nzeirwe oyo minisita ye mukulu we babakoleko ensonga zino bazinvestigating kubanga ffenga ekibiina ekirwanira eddembe ly'abantu aba bulijjo tumanyi nti ono mwami Denis Nzeirwe ne DPC Dickens Bindeebwa bayina omusango. Omuyizi Nicholas Byonanebye yakwatibwa ku ssettendekero w'e Kabale mu kwekalakaasa okwaliyo mu kutandika olusoma luno okwava ku keedimo k'abasomesa akaliyo sabbiiti 2 emabega. Mr. Nzeirwe Denis who acted brutally to us as student leaders. We had our petition in a file, but he never wanted to listen to us. With that, he ordered the police that they should disperse us from the district headquarters. Akulira bannamateeka bano Daniel Walyemera agamba nti singa ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku nsonga zino tebivaayo kukangavvula RDC Denis Nzeirwe bakubeekubira mu mbuga z'amateeka nga bwe baakola Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura ne banne omusanvu bwe baali bavunaanibwa ku gw'okukuba abantu. Ku nsonga eno tuvuddeyo n'ebbaluwa tuziwandiise n'obuwayiro bw'amateeka tubabawadde tubagambye ofiisi eno eya IGP erina kukola mulimu gwe guti. Ofiisi eya Minister of Presidency alina kwogera ku RDC, IGP alina kwogera ku DPC, DPP erina okulagira abantu bano nga bwe baatugamba mu musango gulyo gwa nti balina powers to investigate, to prosecute. Let them investigate and prosecute because we bafeeyiringa tugenda bateeka mu kooti. Walyemera akkatiriza nti tebagenda kukkiriza nguzi yonna eyinza okubaweebwa oludda oluwawaabirwa nga bwe gwali mu kuloopa General Kale Kayihura era nga bakulemerako okulaba ng'omuyizi eyakubwa Nicholas Byonanebye afuna obwenkanya. Kitwagala ate kwekwasa luli nga bwe baatugamba batuwaddeyo emitwalo 8, batuwaddeyo 2, batuwaddeyo meka baloya babaguze biki ebyo tubyagala. Twagala okukola buli kintu tukikole chronologically mu lwatu so that bwe tukanga kituuse bwe kituuse baleme kukola ki kwekwasanga wekwasa ku musango kati oguli mu kooti oguvunaanira ku mwami Kayihura ne banne omusanvu aba poliisi. Guno si gwe mulundi ogusoose nga RDC w'e Kabale Denis Nzeirwe awuttula abantu era nga ne mukamyufu ka NRM omwaka oguwedde yakubwa omu ku baali beesimbyewo mu kitundu ekyo. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.